Oli ku Sol TV program munye ku macha egenda maso tuli mu kitundu ekyebyobufuzi n'ebyobukulembeze amayanze tusima Apollo tuli ne Honorable Betty Amisango Kamya ye yesimbyewo okuvuganya ku kifo kya Member of Parliament ku Lwalubaga North Constituency na ate tusola kwerabira nti minister owa ebyetaka n'amayumba n'okulakulana kw'ebibuga urban development tuli naye mu studios okumbuuza butya ensonga nga bwe zitambula mu campaigns na biki byategese okulaba nga oboolyawo akwasaganya mu kisanja kye babanga ayisemu ekya 2026 Lubaga North mu mbeera eyo ey'obuweereza. Honorable Katononyo twogere ku bisomooza Bannalubaga byetuliseeyo kuba oyogedde ku bitonotono byokozeeko ng'okulaba aboolyawo abavubuka bafuna emirimu nzuluzo z'entegeka zo simanyi oba oyina program namutayika gy'osobola otuyisaamu dakiika zino 10. Abantu b'e Lubaga ng'abantu beetaaga okukola bantu abasinga obungi banneekolera gyange ate baagala bu business bakola bakyali ku business entono so abantu abasinga banneekolera gyange ate bakola mmere ya leero kati baagala okuzimba ku ekyo abeere nga neekolera gyange naye ng'asobola okukola emmere ya leero ate n'aterekako tuve ku level eya mmere ya leero ate tudde ku level eya kasita ofunako emmere ya leero ate nenterekako oba nennyongera mu business so ekikulu nnyo kye beetaaga ye working capital ate si mungi capital abasinga tebasussa miliyoni gyakola ki gyakoleramu bangi balina 2,000 3,000 nga zisobola omuntu agala najja n'akaaba naye ng'ayagala 10,000 okutandisaawo ki ka business ke omuvubuka ayagala ka pakiti ka nnyama manya ka pakiti ka ngano ayagala okukola chapati ayagala sigiri ayagalayo amanda ga 1,000 oba 15,000 okutandikirako ayagalayo kabuto katono oba 1,000 olanga nti ka capital ka 10,000 omuvubuka akola ki atandisizaawo obulamu bwe ayagala tray y'amagi ayagala atandisizaawo obulamu bwe so mu nteekateeka zange nga bwe nagambye okusooka nti ezo programs mu gavumenti gyeziri ezisobosa okutuuka omuntu ku ssente entono ezo ez'okukola ekibadde kibulawo ye sensitization nga omubaka atuula mu parliament gavumenti emwanjulira enteekateeka zaayo zonna gavumenti etuula mu cabinet n'efumba bw'emala okufumba n'etwala mu ddiiro ly'eggwanga ye parliament n'esoosootola kaakati buli kitundu kirina omubaka obuvunaanyizibwa bwe kwekaliriza ekigenda mu maaso mu gavumenti n'okusikayo omutemwa gw'abantu bakiikirira ng'abawa awareness ng'abakunga ng'abateekateeka okwetaba mu nteekateeka eno so ekyo nja kikola program gyeziri ez'abakyala ez'okukulaakulanya abavubuka ez'okukulaakulanya abakadde ez'okukulaakulanya abalema ez'okukulaakulanya abasajja abantu ba bulijjo okutwaliramu program gyeziri omulimu gwange omukulu mu kisanja kino gujja kubeera okuzisikayo okuzireeta mu bantu ate waliwo n'ebirala bibeetaaga infrastructure enguudo emyala ebyo byonna byagala kukola ki byagala kukolebwa okufuuyira ebiku okufuuyira ensiri okulongoosa ekibuga ekitundu okuyoola ebisasiro ebyo byonna omubaka ateekwa okuba nga alina omukono ogw'amaanyi n'eddoboozi erisobola okulaba nti ekitundu kye kifuna omutemwa gwakyo mu nteekateeka zonna eza gavumenti. Honorable bw'obeera nga otegeka kukiikirira ekibuga ekitundu eky'ekibuga nga Lubaga North
obuli awo kyetagisa okuba n'enkolagana ennungi n'obukulembeze obuli ku City Hall oyimiridde otya sirowooza nti enkolagana eyamba but balina okukola omulimu gwabwe so enkolagana ennungi si kyekikulu ennyo wabula okutuusayo eddoboozi ly'abantu officially nti njagala omuki kati ekyokulabirako kyenkuwadde nze bwe nali mu parliament ey'omunaana nali wa opposition nali mu FDC nga njokya jjukira Besigye yali yakakola ki yakatonya yakadda nga nze wa opposition akola ki ayokya twakatandika FDC tugasse reform agenda ne PAFO naye nasobola okugjayo ebintu ebyo si lwakubanga nateekawo enkolagana ennungi lwakubanga nali mubaka w'abantu nga ntuukayo ng'omubaka w'abantu arepresentinga ki era nzijukira olumu naye nakateeka gavumenti yaga nti muteekewo sako nze nenyanguwa nnyo neteekawo lunda sako kati side zombi eya opposition n'eya gavumenti ne bankolokota nga ba opposition baga nti era gwe olina okusooka aba opposition nzijukira bamukyala Sarah Eperwa abo ne bagenda ku radio Betty akolagana ne gavumenti oba gavumenti etaddeyo program era Betty Kamya gasiriseemuko gwe olina okusookayo nengamba ze nyina okusookayo kubona mune bwe biggwayo nga sinakola ki n'aba NRM nabo ne bayomba ne bagamba no era Betty gwe musooka okuwa nzijukira General Salim Musare yali minister wa microfinance Minister of State wa microfinance General Sale nabagamba nti ze yaze mu ofisi yange nandaga program ye enteekateeka nansaba ne babiyomberamu aba opposition nga baga Betty lwaki gwe olimu opapa nnyo okwetaba mu program za gavumenti aba NRM nga bagamba era lwaki gwe otusooka naye nga nze nakola ki nze nali nsoose okuteekawo sako n'okutwalira General Sale programu n'okumusaba ssente era naga nti agenda zikola ki kuzimpa si kubanga nakolagana naye kubanga yali minister wa microfinance ng'ate nze member wa parliament wa Lubaga North credentials ezo zokka zatumazisa okuteekateeka si because twalina okukolagana obulungi so kyasinzira nnyo ku buyiiya bwo n'okulobinga n'obwangu bwo okukwasaganya ensonga n'obukozi bwange twogere ku level eya debate in parliament gyogenda honorable waliyoko era mu kiseera ekyo ndowooza twali tetunakufuna maloboozi agagamba nti omutindo guserebye oba oliawo naye olwaleero ensonga eringa eyongedde okutapuka simanyi nakyo wakirowoozaako mu kusalawo okuddamu okwesimbawo nti obuliawo kanzireyo nkolewo ekinjawo kyendowooza ero tugiyite omanya waliwo America gye bayita the American dream the American dream eri nti mu America osobola okuva gy'ovudde yonna n'ofuuka ensonga n'ofuuka billionaire n'ofuuka ow'ekitalo ne bw'oba ng'ovudde ebuziizi oba mu ghetto oba mu immigrant ovuddewa gye bayita the American dream kati President Museveni mu Uganda muno alina kyatuleetedde kyetuyinza okuyita the Ugandan dream kubanga kati mu Uganda neya President Museveni osobola okufuuka kyonna kyokola ki kyoyagala osobola okuva gy'ovudde kubanga alina engeri gya demystifying obuyinza na demystifying opportunities edda ebintu byabanga byabakungu nga abaana abava mu family era abava mu family oli mwana wani ziriko erinnya yasobola okufuna basale n'alinnyalinnya n'akola ki n'agenda oba aba lawyer olina okubeera lawyer okugenda mu parliament eyo nga batiisa nga tewali kumpi n'abantu nga balengera bulengezi era omukungu bwajja mu kitundu n'emmotoka honorable abeera ki kati President Museveni alina engeri gya demystifying n'abyambula n'abisika n'abisembeza ku bantu nti kati buli muntu yenna constitution yaffe egamba kasitoba ng'oweza emyaka 18 olina sini ey'omukaaga oli wa ddembe okukiikirira abantu kati ne bakifuula
kyangu nnyo nti abantu bakikoze eki beeyagaliza mwana myaka 19 yeeyagaliza neyeyanjula mu bantu nakootinga amateeka nakola ki so kwegamba level nekako naye nga ndowooza gye tunagenda okweyongera nga education quality of education egenda improving kubanga jjukira buli lwokola ekintu nga kiri mass kisooka nekitabuka mu quality but mugenda mu kirongoosa ki mpola mpola so tuyina mass education through UPE ne USE kati abantu bangi abayina senior 6 bandyagadde nabo bayingireko edda balinga ndubanga 10 waliwo time nga tebawera na bitano abayina senior 6 yes aba university ndoza nga bafulumyanga 10 n'obutawera naye kati bafulumya babane emitwalo n'emitwalo mu education so akasera kano ebibi n'ebirungi mu ebibi akasera kano ng'oliko ebweru wa parliament olabyewo enjawulo mu mutindo ogw'ebiteeso olw'embeera eyo gye nkulaze nti kati n'omwana amaze senior 6 nga takolanga nako waddembe okuyingira abantu ne mujja muwa akalulu ne mukamuwa ne mulekawo oli omusajja ali experience olw'ensonga zammwe ne mulekawo oli omusajja so definitely omutindo gukoze eki guserebye but nga ne democracy yeeyongera okukola ki okutuukirira abantu nti abangi bebasalawo ekyo maybe mu maaso eyo bwe bali eddamu nga democracy tumukkuse tuliddamu ate ntugenda tutumbule ku mutima Alexal TV program omunye ku makya twakutegeeza nti tujja kuba nga tukuwaayo akadde akuku tuwa endowooza yoba ekibuuzo kyo enamba z'essimu zijja kuba nga zijja ku TV yokwo osobole otweyungako ndowooza mu ddakiika 2 eziddako mu maaso awo tujja kuba nga tufuna amasimu gammwe katono nnyo mu ddakiika 4 gye tusigazizaayo katono honorable ki kye tuleseeyo obuliawo kyosobola okwogera eri nga tetunakuta amasimu nze kyenjagala okwogera eri abantu yembeera eriwo ey'okwekalakaasa ey'okwonoona ebintu eriwo kaakati ey'okwegugunga nsaba abantu naddala abavubuka beekube mu kifuba baleke kwono ne bw'obanga onyiize kwegaba onyiiga waka n'okwata TV n'ogikola ki n'ogikuba wansi kati TV ogyonoonye era mwe mukoze eki mwe mufiiriddwa funa engeri gy'olagamu obusungu bwo naye nga tebuli destructive kubanga bweyonene waliwo abantu bwanyiiga esowaani zonna nazikuba ne zaatika bagenda okuva mu kunyiigulukuka nga nawaka tebalina ki tebalina bintu so abavubuka bwe muba mulaga obunyiivu bwammwe temwonoona bintu temulumba bantu kati okwokya ebipiira byayonoonye enguudo ezatwala ssente ki ennyingi empitirivu emmotoka z'abantu bazikubyekubye emmere y'abantu ebintu by'abantu mu maduuka kwega ate omuntu weekalakaasa n'ebintu by'omuduuka byonoonye kati ate omuzizza emabega so okwekalakaasa n'okulaga obutali bumativu bwaffe ate tubukole mu ngeri ey'ekintu kikulu si yakwonoona tujja kufunayo bulungi ssebo mwami George
tweyanza nnyo bwana George ali mu kibuga Jinja. Webale nnyo okulaba, webale nnyo okuteesa. Ali ku Soul TV tufune endowooza zammwe. Tulidde Minister Honorable Betty Olive Namisango Kamya mu studios. Kwoli. Okay. Tujja kufunayo omulala tulabike nga tukozesa zino eddakiika 3 ezisigaddeyo tufune endowooza zammwe. Kibuuzo kyo? Era bulungi nnyo amannya go gwani? Mire genda maaso. Okay. Yes. Tweyanza nnyo. True. Thank you. Webale nnyo mukyala Mire alina ansana. Tufune omulala babiri basatu tukobewo mu studios. Hello. Sebo kwoli? Tuli bulungi amannya go gwani? Nze Afirike Jobane Kawempe Kirokole. Sebo. Namboza ministro yo. Nda teresa. Nze Afirike. Okay. Namboza ministro yo. Lwaki gavumenti tefaayo kugira banka ekisobola okuyambako ng'abavubuka nga bali mu kwewola bakyempinka n'omutindo mungi nga zino interest zetuba tutabye bwe tusaba ssente bateekako interest nyingi ate nga tebakutunuulidde nti ono omuntu alimuka bamusaba emisoso mingi egyokuteekamu mu bizinesi emisoso mingi. Ogenda musanga buli kimu kiba kisooka. Omuvubuka owawantu bamutunuulidde batya. Ne bano bakampala ekiteekayo tebalina access wabo baminisita. Okuva ku disitulikiti paka kweko ground level. Kale tweyanza ssebo Munakawempe. Soul TV kwoli tufunayo abalala nga babiri singa tufunayo Werubaga. Hello. I'm fine. Hi. Ani onaabuuza? Lubi. True. And I want to find out. I want to educated. I am going to Kenya or Duka, maybe Duka, now what embare na netoro na patamba de polícia na tunda de na do cara na tente piso por tentar de jogar a desastre na agenda ele batata ya polima na sala o falando de filho por tentar de jogar não vou ver deixa vou na ver a foto de fuano como da no mais dia a gente não já we pode até all these people like quantitative accountants, planners, carpenters, by all those good really, we want to program business. Now we can make the program today, as a we saw over the back, they look at them, I look at them,
Africa, Mapre, Barufa, Nindekako, Anta, now the Corona, okay. All right. Twebaza nnyo ssebo Nyabo ali ku Soul TV namwe abasobodde otuwa obubaka bwammwe abaana abasobodde okubuuza ebibuuzo byammwe olwakadde mutukkirize tukome mu studios tuwumbewumbe Honorable ayina eddakiika 3 simanyi oba anaasobola okwanukula ekibuuzo kyo ssebo mwami Siza gwasembyeyo olwokuba nti kirabika okubanga kyetaagisa akadde akawerako naye bw'abanga asobodde ajja kikonako Honorable yanukula abantu balinga basatu bana njagala kubeebaza bannanga batutte obudde n'obuvunaanyizibwa ne mukuba amasimu ate n'abakyawuliriza nammwe mwebale nja kusookera ddala n'omwami ono asembyeyo nga bw'ogamba ekibuuzo kibadde kiwanvu ate nga tetuwulira bulungi naye nga kikwata ddala ku minisitule yange era njagala kukwebaza ssebo ndowooza abadde mwami Luzindoba okutwala obuvunaanyizibwa mbadde nkusaba bw'oba osobola ojje ku ofiisi n'ensonga ezo zonna nyongere okuzikola ki okuzeetegereza era nkukakasa nti nja kuwa obudde osobola okuba simanyi bw'onontu osobola okujja oba osobola okujja ku ofiisi yange n'olaba secretary wange n'omugamba nti nze Luzinda yakuba essimu ku Soul TV muleetere information alabika kubanga alina information nyingi ne bwino bw'onoogamba secretary wange bamuyita Agi ajja kuteekateekera obudde nkusisinkana era ngenda kumugamba ensonga ya kafyu Honorable kuba buudabuuda muna George oba George okulirako nkuwulire era kwidde atuuka eri abakulu nga bw'osabye ku Monday dda tunaba mu kabineti ndakubituusa mukyala Mire ayagala kuyambibwa naye ati kati ali Nansana ate Nansana si nze ntwalayo newankubadde nziruka nnyo sijja kuyita ku nnyumba yange nkusaba okwatagane ne member of parliament wo oba kansala wo asobola okukuyamba asaanidde okukuyamba naye nze abaalubaga North benyinako obuvunaanyizibwa mu kiseera kino era benkolako mu nsonga zino naye nkakasa nti naawe member wa parliament wo asobola okukuyamba mwami asiriike alikawempe awekawempe Giovanni emisoso mingi agambye nti temukolayo banka y'abavubuka emisoso mingi ekyo kituufu naye banka abavubuka ng'ekya banka y'abavubuka bwe kirowoozebwako si kirowoozo kibi waliwo programs nga z'abavubuka era ekyo nakikoze eki nakyogedde we musobola okufunira programs ate ku ssente entono youth livelihood programs n'endala nnyingi project etambula kaakati ey'emyoga programs mu NADS actually mu programs za government zonna omuvubuka ez'abantu okwekulaakulanya ng'ono omukyala agamba ayagala kulunda oba omuvubuka oyagala kulunda oba oyagala kukola ka business katono mu programs za government operation wealth creation NADS mu ministry of gender bwogenda ministry of gender basobola okuzikusomera zonna kati kyoba oyagala mpozi omuntu okukwata ku mukono n'azikola ki n'azikutuusaako but in lieu of banka y'abavubuka eya low interest rate waliwo programs za government nga z'abavubuka olwakadde abantu balubaga North banaye mwenna mwebale kumpuliriza abalubaga North mbassamu ekitiibwa mbaagala nnyo era njagala kujja okubaweereza nga member of parliament nsaba mumpagire mumpe akalulu nja kubaweereza kubanga sikyalina bintawaanya abaana bange bonna baakula baamala okusoma balina amaka gaabwe tebakyantabwanya sirina visitation sirina fees zenoonya sirina nyumba yakuzimba sirina ploti yakugula ebyo byonna nabikola ki nabimala dda so kaakati njagala bwagazi kukola ki kuweereza naye ng'ompadde akaluluko mundabiranga ddala bannalubaga
nja kubaweereza n'omutima gumu n'amaanyi gange gonna. Kale. Weebale okumpa obudde buno era Mukama abawa omukisa. Well, tuteekwa kwebaza Minister Honorable Betty Olive Namisango Kamya yesimbyewo okuvuganya ku kiwo ky'obwa Member of Parliament ku lwa Lubaga North Constituency mu Kampala. Katusuubire nti olina ky'oyize oba ky'ofunye mu programu eno, tujja kwongera okuleeta abantu nga bano bongere okubaako bye batangaaza ku nsonga ezigenda mu maaso. Amanyi nze tusemba Paul, nteekwa kwebaza abasobodde okuwa amasimu n'okutuwa endowooza zaabwe n'abo ababaddeko ne batulaba ne batugoberera. Nze mbajjukiza nti ekirwadde kya COVID-19 kyo kituufu kikyaliwo. Kakasa nti onaabangalo, osanitizinga, yambala mask, ekisingayo bukulu maintain social distance. Naffe kenyini wano mu studios Honorable Minister wentudde ne watudde olaba nga keeko ka distance weekali. Bagaliza olunaku olungi, tuddemu olunaku olw'enkya, twebaza abadde mabega we production yonna. Mubeere bulungi, mweraba.